Gwe Tamale Mirundi gwe kikyana kya malaya Tamale Mirundi Junior oli ku luggi lwa ntaana okonkona oli ku luggi lwa ntaana ko oliko okonkona nkulaba wano n'osinika ebinnyo n'ovuma olwalero n'ovuma ono kisiraani gwe Tamale Mirundi gwe ojja kufa Tamale Mirundi Junior ojja kufa ng'embizzi ojja kufa ng'embwa nga bwe kitaawo be yafa kitaawo gwe bakugamba yafa bulungi kivuma abantu sirimu buvuma abantu sirimu olwo n'abakwata nakati omunvumya nkadi mufunye embwenu gwe tutandika butandisi eno ekyali phase 2 eno ekyali phase 1 ekyali phase 1 tulaba nti oli mu gavumenti mb'otambula n'abasirikale tujja kusinkana lumu tujja kundabako naye ojja kubeera bulungi omanyidde abantu bangi tukugambye twagumiikiriza kitaawo n'avuma buli muntu naye yafa ng'embwa byali bikolimo bw'atyo mukama baakola ebintu bye ate baakutta batakubonereza akuleka ku nsi gwe kisiraani gwe nga wafudde gwa Bitex sirimu akuvunjisizza wennemba zonna zikugudde ani ayinza okujjanjaba omwana woggwe kasajja gwa Bitex toyagaliza oloza abayimbi okuva ku Alien Skin eddogoleka weyambule ekofira eyo gy'oyambala oba tewaggwawo dda sirimu akusensebudde wenna n'enviiri zimeze obuwunga katambulira mu nkofira kalinga akalambo mulambo gwendeka mulambo gweddayo emagomba Bitex nze sikuyitangako ojja ombulira ndi mwana wa nnyoko ombulira ndi mwana wa nnyoko gwe wandetta ku social media mboyo Mirundi sisobola musaasula nkola mu UN neetaaga obusaasizi bw'ogwe siraani katulanga entunuka nze tongaalirako sirimuwo genda omire eddagala lyo oyo sirimu akuvunjisizza wenna n'emba zikuguddemu bameka boosize sirimu mu industry gwe singa okyayogera genosale n'akayamba n'akawa eddagala si yakuwotegeka enkuuka gwe singa okyatula mu bantu singa si genosale kuwa sente za ddagala konna kawidde uko n'obuso bukalinyanga enkima